abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform batadde ku nninga omwogezi w'eggye lya UPDF afulumya akatambi akakakasa ensi eno nti omukuumi wavuganya ku bwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga ye mugenzi kati Frank Senteza tiyavudde ku mmotoka n'agwa n'afa nga bwe yategeezezza ensi eno ti ekitali ekya bya birimbe basuze nti abalungi bagenda n'omwami. Aba National Unity Platform bagamba nti bakooyedde ddala aboogezi b'ebitongole eby'ebyokwerinda mu Uganda okwogeranga ebigambo ebibikkirira ebikolwa ebikyamu ebyabakwata mmundu. Aba National Unity Platform baagala poliisi ekozese kamera zaayo eziri mu kitundu ekyebusege efulumya akatambi okulaga obujulizi ku nfa ya Senteza. Olunaku lw'eggulo Kanyama wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga ye Frank Senteza abannupu bagamba nti yatomeddwa mmotoka eya militale ku nkulunga ebusega era n'afiirawo kyokka bwe baamaze nti okumutomera ne bavuga buvuzi ne bagenda mu ngeri yakambaayaayo akakaabya Namuba olw'eggulo. Wabula omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Flavia Byekwaso yagambye nti emmotoka yaabwe eya militale tennatomera ku muntu n'emutta nti wabula ono yabadde alina mmotoka gy'ayagala okubuukira n'alemererwa n'agwa ku ttaka n'afa. Si kituufu nti emmotoka ye yamusse, kigambibwa nti omwana ono yabadde agezaako nga bamaze okubeerawo ndooza n'engeri y'esikafu yagezaako okubuukira emmotoka eyabadde emuyitako. Of course yabadde nayo yaabwe ng'emuyitako ekomyuta n'agibuukira ng'etambula n'amiisinga n'agwa wansi neyeekubawo wansi naye nga investigations zikyagenda mu maaso naye nga preliminary findings zezo bwe zigamba bwe zityo. Wabula omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Joel Ossenyonyi ategeezezza laadiyo Kyabassa nti bakyetegereza ebigenda mu maaso era nga baagala poliisi ya kuno efulumya akatambi nga bwe zeekola ku nsonga endala zonna. Manyi aboogezi b'ebitongole bya gavumenti, aboogezi ba poliisi n'amagye tetubamenya kubanga bo mwattu ekibasasuza kugira bya bulimba n'ekintu ekiri obvious n'omwana omuto kyalaba bo baba bagezaako kibikkirire babalowooza bannayuganda tebategeera oba ki. Mujja kujjukira Batarwita Nabukenya ne babyegaana ne bagamba bagenda kufulumya CCTV footage. Ennaku bbiri zaayita Enanga n'agamba nti omanyi mu kaseera ako CCTV kamera zaali tezikola. Ne weebuuza bano abantu balowooza tuli baana bato n'ebirala byonna bye bazze babikkirira. Niyo UPDF bamanyi nti bannayuganda banyiivu bagezaako kubikkirira. Kakati no baleeta obujulizi bulaga bo kye bagamba. Bannakibiina kya National Unity Platform abakulembeddwamu akulembera ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekiro kyonna ekikeesezza olwaleero bakimazeeko bakungubaga ku gwoto ogwakumiddwa ku kitebe ky'ekibiina kino e Kamwokya ewabadde omulambo gw'omugenzi Frank Senteza. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina kino era avuganya ku bwa pulezidenti asinzidde ku gwoto guno n'asaba bannakibiina kino nti yadde nga batuusibwako ebikolwa ebifaanananga bino naye baleme kuggwaamu maanyi kubanga okulwanirira ensi tebalina musango gwe baba bazzizza. Frank alabye abantu bangi bwe batugumbula naye n'alemerako era okufaananako naffe ffenna njagala obasaba temuggwamu maanyi njagala obasaba temuggwamu maanyi tujja kuwangula. Tuyinza okubanga emitima gitwenyise naye tukakasa Museveni tetugenda kukoowa. Njagala okusaba Mukama atugumye ffenna atuwe emitima emigumu. Frank muganda wange kyanaku tuleseewo kyanaku lunaku luli tosobodde tulabako. Omulambo gwa Frank Senteza bannakibiina ekya National Unity Platform bagwolekeza disitulikiti ey'e Masaka gy'agenda okuziikibwa olunaku olwaleero. Enkalu zeeyongedde ku kiragiro ky'akakiiko ak'ebyokulonda eky'okuyimiriza enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi mu disitulikiti 15 olwabeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo okunyoomoola ebiragiro eby'akakiiko k'ebyokulonda ku kutangira ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana ng'embeera efuuse ey'ekikalubo n'ekikalubo omubbi tayinza kubba jjinja. Akakiiko k'ebyokulonda kaayimirizza enkuŋŋaana z'ebyobufuzi mu disitulikiti okuli Kampala, Wakiso, Buyikwe, Kaabalole, Jinja, Masaka, Kalungu, Kazo, Kasese, Mbalala, Tololo ne Luweero oluvannyuma lw'ekirwadde ekya COVID-19 okweyongera mu bitundu ebyo naye nga bo abakulu bagamba nti kivudde ku nkuŋŋaana eza kampeyini eziviirako abantu abangi okukuŋŋaana ezikubwa abamu ku beesimbyewo.
Ekiragiro kino kireeseewo akasattiro mu nkambi z'abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo yadde nga akakiiko ak'ebyokulonda ko kaasabye buli akiwakanya akawandiikire mu butongole nti kasobole okulaba engeri gye kamuddamu akageri amaanyi gye gatalya bwami singa eŋŋaŋa ye kabaka w'ebinyonyi. Omuloodi mmeeya wa Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago olwaleero addukidde mu kkooti enkulu ng'ayagala eyimirize ekiragiro ky'akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti kyakoleddwa mu bumenyi bw'amateeka wamu n'okutyoboola eddembe ly'abalonzi abali mu disitulikiti ezo ezikoseddwa. Ensonga ze twagala kkooti ekole era tugenda kuzirambika bulungi mu mpaaba yaffe gye tunaatera okumaliriza nga twagala kkooti esazeemu ebintu bya mwami by'abakama ebyo byeyisiza ebimenya ssemateeka ebityoboola eddembe lyaffe n'ery'abannayuganda era nga twagala kkooti eragire nti bacandidates baddembe okuba campaign eziri mu nteekateeka ey'okulwanyisa era nga twagala kkooti eragire bulungi zeemu ekiragiro kya byami bw'abakama kubanga kyeyakoze nakyo kikyamu. In fact mwami Babyakama yatudde ku press conference n'asalawo ye nga bw'alaba omenya otya ssemateeka ng'otuuziza press conference. Omubaka mu ssetteesereza akiikirira Makindye Ssaabagabo Ssempala Kigozi Emmanuel Ssajja ly'Abeene agambye nti ekiragiro ky'akakiiko ak'ebyokulonda kyongedde okulaga nti akakiiko tekeetengeredde mu bye kakola era nga kino kyandiviirako abantu okutandika okubuusabuusa bye kaanaalangirira ebinaabivudde mu kulonda. Central Region yokka Buganda yokka bw'ogisiba engerimu obukadde 5 Wakiso ne Kampala balina obukadde 2 kumpi n'emitwalo 7 ate nga wewasinga obuwagizi bwa Honorable Sentamu Kyagulanyi Robert kitegeeza nti waliwo akakodyo ak'okumumma okunoonya akalulu gwe kali akasave nnyo. Electoral Commission yeekubidde eddidde ekisaawe ekitadde mu lifuri ate nga lifuri azanyira ttiimu ndala abalala bonna bali awo nandiza ne goalpost etandise ozikyusa bana tunagenda okutuuka okuteeba nga goalpost ziriiwo naye bandi badde basala amagezi. Ye munnamateeka wa NRM Oscar Kiyiha ategeezezza nti ekiragiro ky'akakiiko k'ebyokulonda kyakutaasa bannayuganda ababadde mu buzibu obw'okufuna ekirwadde kya COVID-19 nga tebategedde olw'okwetaba mu nkuŋŋaana ez'abeesimbyewo ezagamba ezaayimirizibwa ku ntandikwa y'okukuba kampeyini. Wabula Ssekamwa w'akakiiko ak'ebyokulonda Paulo Bukenya agamba nti buli muntu atuukirira akakiiko nga tannaba kulowooza kuddukira walala wonna ayongere okunnyonnyolwa ku nsonga z'ekiragiro ekyayisiddwa. Sondoza waba waliwo atali mumativu abasobola okwemulugunya okujja gye tuli oba ensonga endala yonna naye nga tukikole mu mateeka tugoberera amateeka era tukiriziganye nti nno kyakoleddwa lwa bulungi. So akakiiko tekalina mutawaana na muntu yenna alina kwemulugunya okujjako okuba nti okwemulugunya okwo kukolebwe mu ngeri egoberera amateeka tubeeredabe nti nno tufuna way forward mu ngeri ekuuma ate amateeka n'okuuma obulamu bw'abantu. Paulo Bukenya agambye nti akakiiko kagenda kuddamu okutuula olunaku lwa leero okwetegereza ku ngeri abeesimbyewo gye bagenda okunoonyaamu akalulu mu bitundu gye baayimirizza enkuŋŋaana. Tugenda kuba tweyongera okulambika engeri ki gye tugenda okukwatamu ensonga eno ey'okuba nti bakandideti mu bitundu ebimu bye twalaze enkuŋŋaana zaabwe ziyimiriziddwa bajja kuba nga batuukirira abalonzi nga bakozesa emikutu emirala egitakuŋŋaanya bantu wamu. So tumanyi nti nno kyetaaga okweyongera okulambika engeri ki kino kyekikozesebwamu okuba nti nno tusigala nga abakulonzi n'abeesimbyewo bawuliziganya ate nga tetukuŋŋaana mu ngeri eyinza okuleeta okusaasanya ekirwadde kya COVID-19. So awali ebibuuzo oba wataategeezebwa bulungi kuba nga kikolebwako olunaku olwaleero okweyongera okutangaaza. Akakiiko ak'ebyokulonda kalina obuvunaanyizibwa okuyisa ekiragiro ekiyimiriza enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi mu biseera bya kampeyini bwe wabaawo kye keekengedde nga munnamateeka Dr. Livingstone Ssewanyana bw'annyonnyola. Etteeka ligamba nti akakiiko kalina obuvunaanyizibwa okulaba nti okulonda kubeerawo mu mazima n'obwenkanya. Teekateeka kitegeeza buli kyokola olina okukikola olw'obulungi bw'abo bagenda okukyenyigiramu. N'olwekyo akakiiko kabeerera ddala nkatuufu mu kiseera kino. Bwe kalaba nga waliwo embiranye, waliwo n'obulabo obulabise okuyimiriza, ekyo tekirina buzibu n'akatono. Olw'embeera eriwo mu kiseera kino naddala ng'abantu beeyongera okulwala COVID, abalala nga bafa, kiba kya buvunaanyizibwa eri akakiiko k'ebyokulonda okukola enteekateeka oba okuyimiriza enkuŋŋaana.
Bannayuganda 200 mu ddwaliro e Mulago be bagenda okusooka okuganyulwa mu ddagala lya bannassaayansi abaakuna erigambibwa okuwonya ekirwadde ekya COVID-19 erisuubirwa okutandika okugezesebwa ku bantu essaawa yonna okuggyawo embeera ey'amagezi gakuweddeko okubongoota nga tonneeyalira. Bannassaayansi n'akakiiko akanoonyereza ku COVID-19 baliko ebika by'eddagala 6 bye bateeseteese ebigambibwa nti byandibanga biwonya ekirwadde ekya COVID-19 wabula nga bakyalindiridde ebikolo bino okukakasibwa ekitongole ky'ebyeddagala ekyensi yonna. Doozi ezisukka mu 1000 ze ziwedde okuteekebwateekebwa okujjanjabisa abantu wabula nga baakutandika n'abalwadde 200 akadde konna mu kugezaako obulwadde okubwegobako nga Semukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Dr. Monica Musenero, omuwabuzi wa Pulezidenti ku ndwadde enkambwe era nnyini ntebe w'akakiiko akabanoonyereza abali ku mulimu gw'okunoonyereza ku ddagala lino, agambye nti ebyetaagisa byonna biwedde okutegekebwa nga balindiridde olunaku olunaabaweebwa okutandika okujjanjaba abantu. Eddagala twamala dde okulitegeka, abalwadde bagenda okubawona tubitegese, abasawo bagenda obakolako, abakugu abagenda okulabirira byonna biri ready. Just ekyo kubanga National Council erina okuwa bbaluwa ate tunula mu bintu bingi. Kati ebbaluwa kubanga National Council is a member mu nsi zonna tuleme okubiyingira ng'ebimadaga kati gematendera getuliko tubulayo nnaku bunaku. Ono agamba nti ku nsonga y'eddagala erigema liyite vaccine eritangira omuntu okukwatibwa COVID-19 Uganda lyebadde eteekateeka n'okutuuka kaakano nti ebyaliyo bikyagudde butaka olw'ebbula erya ssente ezigula ebyuma. Ono agamba nti Pulezidenti yagezezzaako okwasizaako bano mu mbeera eno wabula nti byonna bikyalemye olwa kampuni ezikola ebyuma bino okubategeeza nti si byakufunika mu budde buno. Yo Minisitule y'ebyobulamu mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero erangiridde abantu abalala 3 nti bafudde ekirwadde ekya coronavirus mu Uganda wano ekireetedde omuwendo gw'abo abaakafa COVID-19 okulinnya okutuuka ku bantu 248. Alipoota ya Minisitule eno eraze nti waliwo abantu abalala 248 abazuuliddwamu obulwadde obwa COVID-19 nga bano be bamu ku bantu 2252 abakebereddwa gye buvuddeko. Bano 248 baleetedde omuwendo gw'abantu abaakazuulibwamu korona mu Uganda okutuuka ku bantu 33811. Dr. Henry Mwebesa akulira ebyobujjanjabi eby'ekikugu mu Minisitule y'ebyobulamu agamba nti abantu abalala 125 basiibuddwa mu malwaliro nga bajjanjabiddwa ne bawona nga kaakano abaakajjanjabibwa ne bawona korona bali 111,108 ate nga abantu 22,383 be bakyali mu kufuna obujjanjabi. Abantu ab'enjawulo abeesimbyewo ku bwa Pulezidenti bagenda mu maaso n'entegeka zaabwe ez'okunoonya obululu naye ng'abamu bayimirizza mu nteekateeka zino olw'embeera oboolyawo eriwo. Ssentebe w'ekibiina ky'NRM General Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni ayimirizza kakuyege wabula ng'essira kati waakuliteeka ku mirimu egy'omuyafeesi ye okutandika n'olwaleero nga waakutongoza amasannyalaze agambalala power plant ye Mukono n'okutongoza oluguudo olwakayunga Mukono Katosi. Ate General Grigori Mugisha Muntu Oyera owa Alliance for National Transformation leero agenze mu district okuli Buliisa, Masindi ne Kiryandongo. Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine owa National Unity Platform yayimiriza ku ntegekeza okunoonya akalulu olwa munnamawulire we Ashraf Kasirye amubeera ku lusegere okukubwa ekintu bo kye balumiriza nti lyabadde sasi naye nga poliisi egamba kabadde kakebe ka ttiya gaasi ate oluvannyuma saako n'omukuumi we Franka Senteza eyafudde mu ngeri ekyaliko akabuuza. Bannakibiina kino nga bagamba nti yatomeddwa motoka y'amagye naye nga amagye go gakyabyegaana. Nobert Mao owa Democratic Party agenze Kalangala, Henry Tumukunde ye agenze Kaliro, Bugweri ne Buyende. Patrick Amuliati Oboyo wa Forum for Democratic Change agenze Tololo, Nancy Kalembe yali mu bitundu eby'Emityana ate Joseph Kabuleta agenze mu bitundu eby'Ekiryandongo. Commissioner mwayimirizwa okunoonya akalulu mu district 14 naye abantu beewuunya mwakikoze mutima mulungi oba mwakikoze kulemesa bantu? Twakikoze olw'obulungi bw'Abannayuganda, bulungi bw'abo beesimbyewo n'abo abalonzi, kubanga tumaze ebbanga nga tunyonyola
Abannayuganda nga tebajjukiza SOPs era ne tuyitako n'abakulu abalala party leaders okubanyonyola nga tebagamba nti tiziriere becoming serious. Babadde babikwata bimwe abagamba oba kyekyavuddeko bino nga batugamba tetumanyi byetwogera bajagenda mu maaso bakole nga bwebadde bakola. Kyekyavuddeko akakiiko okulagira kino ate abantu nga bafa kati kitekyali mboozi era waliwo mikwano gyange abali ne mu opposition n'omu gavumenti bagamba nti ekyemukoze kyekituufu nabo bakiwagira. Kakati commissioner mwezi ogw'omukaaga awo bannaddiini n'abantu abakwatibwako ensonga ne pulezidenti kwennyini kwali yagaa nti tekiba kirungi genda mu kalulu abantu babawabula ne mwongera mu maaso okuteekateeka si mwaba okunenyezebwa. Sifa bagamba nti tulina okubeera n'akalulu era n'abamu kuffe abakozi baffe some of them have fallen sick. Ssemateeka yagamba nti mulina okukuba kalulu mu biseera bino mu nnaku zino ababaka baffe abatukiikirira aba palamenti n'obwe bakisalawo enkya ne bagamba akalulu tekabaawo omulimu gwaffe kuteeka mu nkola amateeka. Kati baana balina okunenyezebwa ssemateeka kakiiko ka byakulonda palamenti ki akakiiko k'okulonda okabulemingako kandukozi eki bannansi banenyani commission ova ekyokunenya naye tugamba ffe ng'akakiiko we are implementing era omubaka yangambye nti bagenda kuteekako means bayite special parliament oba ebyo si byaffe bwe ng'akakiiko that is in the hands of parliament. Naye palamenti bagiwabula kati Kieki kyataasibwa kati? I can only speak for the Electoral Commission. Commissioner? Yes, sir. Abantu bagenda kunoonyayo batya akalulu mu bitundu ebyo mu district 14. Wali already. Kati toyagala nange tombula nange sipulira. Naye ate ab'ebyokwerinda babasikayo mu radios tebabakkiriza gendayo. Ab'ebyokwerinda twogedde nabo, baladisi twogedde nabo, abapoliisi twogedde nabo, ne tubagamba omuntu singa agendera ku mateeka nga tamenya mu mateeka ng'ali ku radio ng'ali ku TV ng'awandiika oba opposition oba government alina olukusa okukola campaign. Last week twali tuwandiika obupya waluba MPs abaafa nga bamaze okwewandiisa, councillors abaafa nga bamaze okwewandiisa, waluba chairman abaafa nga bana bamaze okwewandiisa, just in the space of less than 2 months. Naye ate district abantu abo gye bava abaafa ezisinga temwayimirizaayo kulonda. Kamuli, Namutumba, Palisa newalala temwayimirizaayo kulonda. Kampala goli Kampala wano ensonga ya COVID mu Kampala togimanyi ebya health bw'obuteeka mu poli at times you lose direction. Jono Mugisha muntu yagambye nti bwe mwali temunabakkiriza genda kunoonya kalulu babagamba babasaba basooke basinkane abantu ba ministry ya health abakwatagana ne COVID ne mugaana. Kyemanyi obulungi political leaders bona nga tebanatandika twabayita ku office ate ne tuyita ne experts aba ministry of health ne babanyonnyola batugamba we shall continue, we shall defy. Kata utukole ki? Empaka zino zizanyibwa mu kisaawe ekya Fufa Technical Center Enjeru mu ssaza Kyaggwe era ttiimu 5 eziri mu kibinja Bulango okuli Busiro ne Buvuma, Kyaggwe, Buweekula ne Busujju ntaka mu kifo kino. Ku ssaawa 6 ez'ettuntu Busiro egenda kuttunka ne Buvuma ate ku ssaawa 9 ez'olweggulo Kyaggwe, Zuuzumbe ne Buweekula. Lwaleero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogw'Ekkumi ogwa Ntenvu omwaka ogw'2022 bwe lwali bwe luti mu 2014 gy'emyaka 6 egyakayita Uganda nate yagwamu ensisi omu ku baali abakulembeze b'Obuyisiraamu Sheikh Mustafa Bahiga bwe yatemulwanga yakubwa masasa agamujja mu budde ku luguudo lw'Entebbe. Sheikh Mustafa Bahiga eyali omu ku bakulembeze b'Abayisiraamu abatabbuliiki abatemu abaali ku pikipiki amasasi baagamukuba ku ssaawa 2 ez'ekiro ebwebajja wabweru w'omuzikiti gwa Masjidi Tawfiiki era nga kyateberezebwa nti baali bamulondoola. Sheikh Mustafa Bahiga okuttibwa ennaku zaali zaakayita nnyazo okukanga ne Sheikh omulala Dr. Abdul Kadir Muwaya yali akulira Abayisiraamu Abashiya mu Uganda nga naye attiddwa nga ye abamutta amasasi baagamukubira mayuge essaawa zaalinga 3:30 ez'ekiro. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ebibiina by'obufuzi mu nsi eya Kenya olwaleero biwaayo mu butongole amannya ag'abantu abanaabikwatira bendera mu kujjuza ekifo kya gavana ow'ekibuga ekikulu Nairobi nga banaavuganya basuubirwa okuba mu ngeri ya kuutiri emmese terya kyuma. Paalamenti enkulu eya Kenya gye buvuddeko yajja obwesige mu gavana wa Nairobi Mike Sonko oluvannyuma lw'abakansala ku lukiiko olukulu olw'ekibuga kino okumunaabira mu maaso ne bamugoba nga bamulanga okukozesa obubi yafeesi n'okwenyigira mu buli yake obulabbayi
omukenuzi. Ababaka 16 bataatira Governor Mbuvi Kiyoko Gideon Mike Sonko songa 207 basalawo okumugoba nga bakkiriziganya ne bakansala abasalawo okumukwata ku nkoona yadde nga yena buli kati alumiriza nti bano baamulinako fubitizi eriyuliza omufu olubugo. Okulonda Governor omujjo w'ekibuga ekikulu Nairobi kwanga 18 ogwokubiri nga mu kiseera kino oluvannyuma lwa Mike Sonko okufuumulwa ku bwa Governor omukubiriza wa kanso ey'ekibuga ekikulu Nairobi kansala Benson Mutira yakolanga Governor w'ekiseera. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa kakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning. Mu mawulire ag'ebya science abakugu balambise ebintu ebikulu 3 ebireeta essanyu eri annamaddala eri abantu ffenna mu nsi eno nga bino mwattuza ensimbi obuyinza n'emyaka ng'oliko yeebuzeebuze mu lujjudde naye munda mu ye bino ebisatu bye bifuga essanyu lye. Abayivu mu buta baasookera mu kwambala sapatu kibaliga basinzidde ku Virgin University Netherlands ne bakizuula nti yadde nga ssente tezigula bulamu naye ate mwattu nti zigonza obulamu eri abo abaziyina nga zibayitaba era nga bazituma kyezikola ne balyoka bajooga ensinga enjogera bweri. Aboogi b'obwongo bagamba nti obuyinza nabwo nti bugonza obulamu n'okuleeta essanyu nga tekitegeeza titeeke oli abulina mu bungi wabula n'okusiima ebyo omuntu byakola waka ku mulimu oba mu nsi kimala bumaze okusanyusa omuntu n'okukitwala nti alina obuyinza era nti gw'omu kubatambulirako ebintu mu nsi. Akulembeddemu okunoonyereza kuno Dr. Vlad Costin agambye nti emyaka nayo nsibuko ya ssanyu yennyini nga kirungi omuntu aleme kweryaza amaanya ng'akyalina emyaka aleme okujejjusa nga akaddiye so nga era kirungi emyaka egyo emito nti enneegyo ekivubuka omuntu ogikozesa obulungi okwetegekera egy'obukadde.